Would withdraw affecting abami by the way. Kawulirira obusomyo bonna ate the sweetness ate no withdrawing out. Withdraw no omwami buli wamalira mukyala waliwo ekirungo kyamufunamu. Kumumya nafuna munni. Omwami. Ayina ekirungo kyafuna mu mukazi. Bw'omumaliramu. So buli w'omalira ebweru weakeninga. Omwami omulamu nga mulamu bulungi ow'embavu. Ateekwa okwegata 90 times in a month. 90 times. Kati kwata 90 divide by 30 days in a month. Kitegeeza buli lunaku alina okwegata emirundi 3. Bananga bakyala leka tubeere eri bamalaaya eri babba baffe. More especially tubeere bamalaaya eri babba baffe naddala nga tuli mu bisenga eri babba baffe naddala nga tuli mu bedroom. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Tugamba nti ndine nga tonna subscribing. Enamba gyentadde awo gikubeko, bw'ogikubako buuza byonna byonna ebikwatagana ku by'omu kisenge mullo ojja kuyambibwa. Nze nkubuulira kati awo genda osubscribinge. Bamuyita Dr. Maya. Dr. Maya akugamba nti buli kimu aba agenda kikola ki asobola bikunyonyola. Tugenda kwogerako wano ebintu ebimu atunyonyole naye ati naye asobola okunyonyola nga mu buntu ku simu n'omugamba senga oba senga Dr. Senga, Dr. Senga kikola byonna kikola Dr. Senga byonna mbikwasaganya. Osobola okusoma ebintu byanjawulo nogaa nsomye pharmacy ngenda kuddayo nsome ne medicine. Kati gwasoma byonna mbitegeera naye ngaolikiriya bulungi. tugenda mu Christmas abantu bali muziriivu babeera waka. Abantu bagenda mu Christmas naye mugende mu Christmas nga mumaze okwekanika. Abakazi abasajja bonna okwekanika. Naye gwe ukimanyi nti abantu bagenda mu Christmas abantu bafuna ziriivu za almost weeks 2 ku 3. Omuntu bagenda tandika ozuula emize gy'abannaabwe okitegeera. That's why ngambye luli abadde abeera naye mu buliri katini n'afubutukamu kati misana kiro. That's why ngambye beekanike beetereeze beezuule etomala gagenda fwa ogenda fwa kwekutibwa kumala gagenda nga bw'oli nga bwe bagamba nti bamulidde boyiro oba olidde emmere. Bamulidde boyiro bomu ya boyiro yatya ani gwe bwalidde boyiro yabeera atya nga bw'oli emmere nga tewooma ng'owulira naawe agirya tekola ki. Emmere esobola okulabika obulungi naye nga tewooma. Emmere esobola biko exactly. Bw'otya emmere y'oku kkubo ogitunuulira naddala abo abafumba emmere olw'eggulo wallayi ng'erabika bulungi naye ogenda ogirya nga talina test. Kati si nti bulya tusobola okufumba abantu bangi naye nga ffena deliverance yaffe yanjawulo. Oli kya deliverance naffe ab'ewaka n'abafumbire waka kale oli n'afumba emmere ye n'agibega n'agiteeka ku ssowaani naye ogenda ogirya nga temuli test yange erabika bulungi naye nga temuli test. So osobola okusanga omukyala nga alabika bulungi kungulu ogenda okutuuka wansi nga delivery ye 0. That's why osanga abakyala noga kale ekikyala kiddugavu kibi nerengera amaka ge kivaamu yategeera awali kyasobola okufuniramu nti wano ayinza obba si ow'amaanyi ennyo naye ayina wajja okuteeka essira atereezeewo ate nga ye capital we wajja omutuusa wano wakoze eki watuuse. Of course capital y'omukazi capital y'omukazi yegwe mwennyini weeteeseteese otya okweteekateeka otya mu buli kimu endabika endabika yeesooka okusikiriza omuntu nti Truth Media ondabye Maya kikazi kyeru bulijjo njagala nnyo abakazi abeeru oba bambi kiri black beauty bulijjo njagala nnyo omukyala ali black akusikiriza physical appearance kirabika bulungi kisibya akaviri kinyumye njagala wakabina akayina then ebiddako ekyomaze ebyo obirabye kati omaze okulaba bino oyina awalala w'ogenda ate kati awo y'ensonga enkulu y'ensibuko ya buli kimu singa tusanga wali nga wafu ku delivery singa tusanga ensonga z'omusenge ng'oluusi si nnungi ogenda olaba ng'ekivuddeyo tokyagadde atiko tekwatagana naye ate n'ensonga z'omukisenge zinyuma nga ne upstairs nayo oyinawo so si kuba nti mu kisenge
ndi wakabi naye nga tolowooza ng'obwongo buli awo totegeera bulungi okanya kwambala wigs inchi zikoma eri naye nga tolina kyosobola kugatta ku musajja tolina mboozi y'amakulu esobola kukola ki kukuvaamu so men bagala all that tetugenda kutunulira kimu kyokka because n'abalina amazzi agayiika ne gava ne ku buliri ne gatirika wansi ku tiles babalekawo abantu balina amazzi gaabwe abakyala balina amazzi mu abasajja temumanyi ganoonya omuntu asobola okuba ne lita ez'amazzi nga mmeka bulungi nnyo n'akusenerako obuseneezi nga yeye nkugambye gali tegakalira osobola okulya n'olya n'akuwa amazzi n'oddamu n'olya emmere era n'addamu n'agakuwa kitegeeza tegakalira gabeerawo kasitaba nga sisitimu ye namu bulungi utasobola okuweza lita okimanyi lita just 100 mils si ebikopo bibiri ebyatampeko that is very little abakazi baba n'amazzi gaabwe tusooke tusomese bano tusooke tusomese bano y'ensonga enkulu etuleese kati abatagalina bo bakola bati abatagalina nsooka kya byonna tulina okumanya kiki ekiyinza okuba kyaleetera omukyala okukala because scientifically as in midwife teri mukyala mukalu ebiseera ebisinga oluusi abaami temumanyi kunoonya bakyala and whereby ensi tugenze ebintu bikyukakyuka waliwo yagiye balinga nkyakunyonyola nti waliwo n'ebintu ebipredisposinga oba waliwo ebintu ebireetera omuntu okubeera ki okufuuka na bukalu then waliwo n'abo nga bo nga ye mukalu but most of the times the biggest percentage kizibu okusanga omukyala nga ki nga na bukalu so singa wabaawo some things ebikuleetedde okukala nga maybe infections ofuna nnyo zi UTIs ofuna nnyo zi candida tewetreatinga bulungi n'otuuka n'ofuuka n'ofuna kye tuyita recurrent infections n'ofuna kye tuyita drug resistant nga gwe buli ddagala lye bakuwa terikukolako so you've learned to live with your infections. Yes. Ekizimba kisambye eddagala. Era so nga ye akozesa all the kinds of antibiotics biki kiva ku ki ekyate akiva ku ntandikwa nti teyazitreatinga bulungi ne ziguma kati naawona enaku bbiri ne kiddamu oluusi ye treatinga omwami kati nawe takola ki tamutreatinga kati wemuddamu ne mwegatta oddamu n'obufuna so otuuka obulwadde ne bukubeeramu ate ffe abakyala nga zirina emputtu. Exactly. Ate ffe abakyala you can live with infections n'okumala emyaka ena abantu balina bicandida discharge 10 years nagala Dr. Maya you know I've been with candida for over 5 years. Lindako like taluma otuuka n'obeera awo no like toyinza kugamba nti 5 years ng'otambula naye oli comfortable yes nga discharge bijja once in a while nafunamu ka itching namirayo akakerenda ne ka stoppinga naye nga teyejjanjabye kukola ki kuwona nga be bano mpulira olusujjasujja nakamireyo ka aspirin exactly kamireyo kakotamu namirayo omulundi gumu enkya n'alaba nga ateredde tafunye eddoozi n'ataddamu so be bano nti abenazi infections are so funny atuuka n'abanga maybe once in 3 months nafunamu ka itching ka burning sensation nakanamirayo maybe ka seefu maybe ka doxy maybe what n'atereramu ye nalooza nti akoze eki ntateredde naye nga obulwadde kuva munda takoze eki tabujjanjabye ne patanawe oluusi tamujjanjabye buli wamuddamu okwegatta ng'ofuna infections era abakyala wona ababuuza mu comment section basobola okugamba nti nze buli lwaki buli lweneegatta n'omwami wange infections zikomawo oba wemba having sex nnumizibwa we tumala mu nseke kitegeeza you're not okay olina okufuna ki wejjanjaba n'omwami mujjanjaba ye proper treatment actually weetolera mu bajjanja kati bw'osanga nga gwe Truth Media olina ebikazi bina ebimama bina omu wafuna infection bonna balete wammaya kitegeeza beera ne pattern ogwo omu actually okwetangira ebintu ng'ebyo then tugambe infections esobola okukaza abakyala abakyala mutulina engeri ebintu bye tukozesa okwetangira obutafuna mbuto methods ezimu ezo nti mizeeyo akakerenda ndi ku mpiso ndi kuki ebintu ebyo sometimes abamu bikola ki bitukaza bituta feelings birth control nazo zikaza yes abamu zibakaza it depends on your body abasinga they complain on that issue zibakaliza ddala but when you know that ekyo kyekizibe kyakuleetera okola ki
okufuka dry. We get medication to kuedagala rebalancing hormones in to cleansing system. Obukiberaho nga hormones ziba tezibalance. Jukila these are hormones zebakukuba bazomira okusobola okuchankala nti okuchankalana zino zolina osobola obutafuna lubuto, because these are the hormones era zitukola zitumira. So when you get to know that ekyo kyekiyinza okubanga ekikuleetedde okubanga tokyayina mazigo bulungi ng'omukyala, you can get treatment and you'll be better. Teri kitasoboka. So that's why ngamba bw'osanga eyo omukyala nga nabukalu ye mwennyini yatayagala kuba n'amazzi. Ekyo kyangu nnyo. Actually nze sigitwala na nsonga nkulu. That is something small. Sokola kinga tetunagenda kaawo omuntu otayagala kubeera n'amazzi byateekeddwa okukola ogafa. Kyembuuza kuba ekisinza okunkwatako kya birth control methods. Omuntu asobola okuba nga emabega si bw'abadde bwazitandika nezidda. Exactly, bulungi nnyo nga badde ali very fine, alina feelings ze bulungi, amazzi ge alina bulungi, but by the moment she starts on these things nezitandika okumucyankalanya system. That's why abamu olaba buli omu zimisa lulwe, waliwo ajja zimira agejja julukuke. Abamu bagenda oyo nono alabika ali. Mutandika otugeyo bakiri ku family. So abamu zibalumya omutwe, abamu nawuliranga so kusesema. So buli omu we have different bodies to reacting differently, at least certain medications. So buli omu ayina engeri gye zimuyisaamu. Yeah, but when you get to know nti kino kyekyandeetera okubanga nfuuka na bukalu, then we get solution, because tetugenda zivaako, tetuyazaala nga mese. Anti omu abagamba ekizintamya zinkaza nzivuddeko. But you get solution. Solution yaki eri ki? To get medication kasita obanga okazi ogamba kukala oba family birth control zikuleetedde ekyo ekizibu. Kati oba olina kikola otyo osigale ng'ozikozesa ate obeere ng'ozzeeyo ku nnomo. Kuba omusajja ayinza okutandika olwawo ate okwekyanga n'agamba si wali si bw'olinze mbikooyi. So we give you a package ekaminga with different things. First of all, tulina kusooka kubalansinga hormones zo wenga g'omukyala, because osanga n'abasinga nga waba ziriko oluusi tafuna periods every month ng'abuukamu, abamu wazigenda ka bleedinga paka. So what we have to do, we first balance the hormones, then to cleansing ne system y'omuseke mukimu n'abaana, then netukuwa n'eddagala ly'ogenda okunywa, netuddamu netuzukusa gland so that amazzi gaba gajja automatically. Tulina ne kaliwo tukuweerako ne kamuseereza nti ko kasiga wansi kayambako n'okubalansinga pH ya wansi kamuseereza. Netubalansinga abantu bagwe. Olina okuba nga kiringa Truth Media oba oyambuka akasozi nga enkuba eva kutonya, oba oyambuka akasozi nga waseerera ofuna we weekwata bw'oti oleme kugwa. Okitegeera? Kati n'omukyala oseerera nova naye nga bye binyuma obeera nga mulinga okola exercises kinyuma. It is fine, it is a good experience. Omukyala waba alina amazzi ago agamuseereza, it is a very very good experience. Ate era ge gawoomya omukyala. Ge gawoomya omukyala. Omukyala nga talina amazzi gamuseereza godasi kati gwe tonyumirwangako kye bayita sex. Anti nkugambye n'ondaga nti gw'olaba kipyatu tokifunangako. Bwe waakalya bayina basooka bakuwagalya amazzi amangi. Omanyi ffene gwe bayita jerebera. Abulwako endya. Anti kati wano ffe tuli banjawulo ne ku ffene, bino byanjawulo ne ku ffene. Ffene kintu kiralamu. Kigamba omuntu asobola kuba sweet nga talina gumu. Ogenda beera otya sweet ng'olina bukalu bannange. Let us be real. Kitunule musoko okolemu nga practical wano. Kino kituli ogezaako yingira owulira wano wali rough. Nawe mwennyini oba bakalabula. How are you going to feel the sweetness? Teri muntu mukala awooma ekyo tebakikulimba. Kati agenda wooma ate. Let me tell you, omukyala ekiwoomesa omukyala mazzi gamuseereza. Tulina okuba na byonna, yes, but at first mu ntandikwa omusajja olina sooka muwagali agaseerera n'aseererera muli n'akuwulira because gabeera warm. Oba owulira akabugumu kati bw'omala bw'omuyiragali amazzi amangi ate olaba omukyala omwami anaatera okumala bikyanyumiddwa nnyo musumululire kutaapa akutye. Ate waba atakuwa nnyo omusumulirako kati n'omulaga nti ogayina n'ogasiba abasajja abakodo.
Chukabo gaba gazi solo gase. Gwe controlling. Gaze. Omusenerako mupimno gamba ntadde kanziremu nga sibe. Na yana. Hanaga baby please nja kuwe chapa noga. Nachimpa nti yeso konsomere wano pini namba yo. Nagisoma nota. Mwedi agasajja kabe agabisoma. Kutidde. Ngola magezi galaze. Mama nya. Kati wale omusajja ategera nga ali mu ssaawa ezo. Nze ntegera. Tosobola. Nze ntegera. Tosobola. Kyobala abasinga babakwata obutambi abatakyategeera ati wabma naye nze ntegera tosobola kuba omuntu ategeera lwaki babakwata akatambi naye oba tokyategeera obuwomi obubeera wali ng'omukyala alina aseerera bulungi ayinako ku miguwa wali katonotono nga n'olimba lw'eggwanga agira n'akuyimbiramuko limba kyo lw'eggwanga lwansi kyo tukyasiza nnyo buli omu ayimba lulwe teruliko nti tulina yimba o Uganda oba olwe Tanzania buli omu oyimba lulwe okusinziira gwe engeri gye bavugamu emmotoka yo kyogamba omuntu asobola okukyusa oluyimba okusinziira ku mmotoka okyasobola okuyimba ennyimba ez'enjawulo mu ddakiika ezo 45 kisinziro lyavuza limba kiba lwoyimba ne lukunyumira yes. Kisinzira oli emotoka njibuza kosinzira era bw'obanga das njagala okusema kafanana abakyala be wakabeera nabo bw'obanga olaba nga bateekawo obuteesi n'akugamba nadda ne ku simu ye n'aginyiga bamu badda ku simu ne badda ku TikTok muli mu kikolo lwe luyi ate luyi nabo tekisoboka wanovuga emotoka ng'oli ali ku simu ye tekisoboka n'omala n'omubika nga w'omalambika kuba byovuga tabitegeera nga tabitegeerera ko oyo aba mutemu mutujju akulaga weezuule gwe nga gw'omusajja maye abasajja mwesuulirayo bakiyita batamwesuulirayo gwanagamba that's how they say it temwagala kwefaako kati tuli mu ka holiday kano ka short holiday tuyingira new year amanyi buli muze yakatukamu mwana yangamba buli omwaka gwali kugwako yali omwagalwa we emyaka 2 nga tazimumuzza yali omwagalwa we kumala emyaka 2 nga tawumuzza everyday yes mu myaka 2 nga tamumuzza manyi kye yakola yamugamba leero omwaka tuguyingira aba babiri yagera ziri sawa mu 5 edakiika 5:09 ne batandika ekikola zigenda okuwera eddakiika emu eyingira mu mwaka nga bava mu mukadde bayingira omupya ng'era amulimu kitegeeza amuliridde emyaka ekyo nkitegedde okay buli mwaka buli bayingiranga omwaka batandika ekikolwa ku ssaawa 5 n'eddakiika 5:05 zigenda okuwera ssaawa 6 n'eddakiika 2 ng'ali mu mwaka mupya ng'amulidde emyaka egyo 2 era yamutenda amaanyi kati zino ennaku endala asamba eddakiika meka simanyi nze yagamba bw'atyo anyway kati sabe nti zino ennaku endala n'ekisaawa asamba bulungi naye zo sana zino ennaku endala wa ddakiika 2 nawe kyogenda okukola ngenda mutoyi ku ddakiika ku ssaawa 5 n'eddakiika 5:05 ngenda wera omukaaga nga ndi mutoyi nga mpamidde emyaka 2 oyo logic taliyo emyaka 2 ate owakaji oyo logic taliyo sijja bbikiriza oyo omusajja ayinza obbanga wa ddakiika 5 kyovala atandika omwana bendi ku ssaawa 5 n'eddakiika 5:05 asobole okuyingira omwaka nga yakazanyira eddakiika 5 tuli mu ka holiday tukubale mwezi mulamba abantu bagenda kubeera waka magezi kigo oba somo kiro solo kuwa abakyala actually n'abaami bonna nti baleme kubeerawo excuse omuntu eyandibaddeyo holiday mumanye yonna mujja kubeerawo wiiki emu oli atandike nina obuntu bwe saamaliriza ku mulimu kumba agenda kulaba mulala ateekawo embeera kubanga olumu nga ebintu ebikolebwa ewaka naddala ebyomusenge alabira ddala kati alina gwamisinga alina okugenda obugenyi omuntu akoze atya okwerabiza oli ono abeere ewaka amufune mu tayimu yonna kati kino kigenda kugenda eri ffenna abaami
n'abakyala. That's why wakimbuza at first n'engamba nti balina okweteekateeka. Weeteeseteese otya. Let me first give you an example. Waliwo abantu nga babadde wano e Kampala yaleka family ye mu kyalo. Omukyala amaze emyezi 8, omwami amaze emyezi 8 wano e Kampala. Yajja kukola. Kuba kyeyo. Then olwo n'abalala nga bagenda mu nsi z'ebweru. Amaze emyaka 2, 3 family y'omukyala yamuleka wa Uganda. Okitegeera. Ate ebiseera ebisinga tukimanyi nti omwami bw'alwawo okwegatta amaanyi gakola ki? Gakendeeramu. So bw'oba omanyi nti that is omwami bw'alwawo okwegatta ng'omaze ebbanga ddene otuuka okwagala okuddamu okwegatta ng'amaanyi gakendedde. Ebbanga kyawuli tugire. Nze nganze omwami yandibadde tamala 2 weeks nga teyeegasse. Bw'asukka 2 weeks gakende. For that nti amaze omwezi mulamba 2, 3 gayinza obutakendera but kati mpa example bali abamaze ebbanga ddene. Omwami ateekeddwa kugamba period gy'omuwa? Professor omu yagamba nti omwami omulamu nga mulamu bulungi ow'embavu ateekwa okwegatta 90 times in a month. 90 times. Kati kwata 90 divide by 30 days in a month. Kitegeeza buli lunaku alina okwegatta emirundi 3. Gwegatta emmeka? Luli nakoogera abantu ne banyiiga but tebaategeera kiki nali ntegeeza. Omwami ono yali alaga omanyi kirungi nnyo omuntu okusoma mathematics. Abasinga tebaabitegeera ne bayomba. Dr. Maya kati tetugenda kukola, tugenda siba mu kwegatta biki. But 3 times a day it is something small. So here the logic is nti Dias osobola okuba nga weegatta emirundi 5 olunaku. N'emwezi emirundi 5 gye weegaseemu toweza na dakiika 15 in all the 5 times ze weegase. Nga omulundi ogusoose weegattidde dakiika 2. Ne wayitawo essaawa nga 5 n'oddamu ne weegattira dakiika 1 n'ekitundu. Okitegeera like that. Nga bwe tubala all those rounds ze weegase ne dakiika 15 toziwezeza. Waliwo omwami ajja okwegatta omulundi gumu oba emirundi 2 nga omulundi ogumu gwe yeegaseemu gugatta emirundi 3 gy'okoze eki? Oli gye yeegaseemu. Kitegeeza ono w'amaanyi okusinga ki? Okusinga oli. Akubye omwana bendi first half eddakiika 45. N'amuddamu second half n'addamu n'akuba eddakiika 45. Akubye 9 mu mupiira ogwo. Ssaawa 4 eddakiika 30. Naye gwe weegase emirundi 5 ku makya early in the morning n'oddayo n'ofuna ka quick after lunch nga kaddakiika 1 n'olweggulo ne ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'omuddamu. N'okozesa eddakiika 3. So our logic we yali nti sinti buli kaseera ogenda kwegatta it is a must every day weegatta emirundi 3 but you can sum up that no coming up with one thing nga eyo round gy'otambuzizaamu ekisaawa kyo nga ya mugaso. Ate ng'omuntu bw'atyo kizibu okukola round emu kizibu okukola route emu ajja nakuddamu ku ssaawa 6 gwa kiro akuddemu nako ku makyaka kantu ko ku makyaka no kanyuma nnyo ka morning biki ka morning glory kanyumirwa nnyo abantu. Omanyi ozuukuka we n'oli fresh ogenda ku mulimu olowooza bulungi ne business zo zitambuza bulungi. Ante enkuba yakedde kutonya so weeba kano sikedde nnyo kati ngezo okutuuka wano nga ndi otulo tuweddeyo bulungi. Ogambye omwami omuntu sajja omulamu alina kukola atya? Alina okuba nga atambula bulungi ekisaawe. Ogambye yeegatta emirundi meka? 30 times in a month. That is 3 times in a day. 3 times in a day? 30 times in a month? 90? Not 90 times in a month. 19 times in a month. Yeah, 3 times in a day. Inokwegatta emirundi 9 omwezi. Abamba gyagamba kakati mama yakati bakyala baffe babeera mu periods. I'm sorry to say this, that's why ndoza ffe mu dini yaffe Katonda yakiraba. Naga bwoba osobola namba 2 muleete. Naye sibawagira bagende babafune. Wabawagidde. Wakimanyi. Kubanze nange tebangatikako kati. Kumbe eddiini y'Obusiraamu ekituufu kyekugamba. Ekyo si kye kirimu mu ddiini y'Obusiraamu kyokka mulimu bingi bye balina oyiga abasajja tebasaala mirundi 5 olunaku naye bategeeramu kimu kuwasa bakazi. Kwegatta. Ate n'ekirala Katonda agamba okwegatta bw'oba ogenda wasa omukazi omulala ekisooka kya byonna making sure amaanyi g'omusuwa kwegali. Kyekisooka. Tusanga omusajja wa dakiika 2 awasa abakazi bano ogenda bagabanyizaamu oti eddakiika 2. That's why ongambye nti mweno festive season bali waka
alabira ddala waddakiika 2 omukazi amulaba buli kaseera ekivaamu agamba buli lwegulo kangendeko mu kasitensi nyumyeko ne bannange abayinga time avaawo ewaka tayagala mukyalo namuteeke pressure ya sex because waddakiika emu kitegeera naye nga you can weteeketeeka ogenda okugamba nti bambi mukyala wange mbadde amaze ebbanga ddene neekumidde waba yamanyirira nti ndi waddakiika 5 ku luno kangenda okuddayo nga at least I can make 30 minutes kikolera omukyala ate naawe omukyala omwami waba yakumanyira nti gw'otestinga bwoti ku mweno festive season mukyusizeemu baba nga bulijjo ayaayana nti ayagala omukyala yakyalirako ensiko do it for him kyangu nnyo nnaku 2 mu Maya Care Products tuba tumaze okikola we even have express one day yeah we even have express tetulumya kisinzira omuntu akukolako alina bukugu ki si kyateeka nti alina okukola kuva eno paka eno waliwo abaami nga bagala ennyingo 2 buli omu alina kyayagala kota ya nnyingo kyangu tulina eddagala erigonzo osooka kugonzaako olususu omusajja ffe mu Maya Care Products abakyala afe abakola ku bakyala mu nsonga ezo then kojja naye alina services ze zayambako ku baami yeah kozi n'abaami waliwo abaami nga balina obuntu bwabwe obwo obutonotono so nga tebunyuma nga tebunyuma ge mazima nga bwe tupika nti tugende mukyala wange njagala oyongereko ogende okyalireko ensiko naffe obuntu bwamwe obwo butulabikira bubi nga butono walayi dayasi kubisamu akafaanani nga weeyambudde olwali akantu kabulidde muli munda jjukira kabanga akakakanyadde ng'oba olaba feesi y'omukadde kaba kali so lousy kaba tekali appetizing naye ng'omusajja yakula n'abala aba ava mu bathroom wali olaba waliwo ekisooka mu maaso obeera wali ku buliri ng'ogamba oh my god atuuka ssaawa mmeka bulungi nnyo omusajja kasanga abanga wali wayakiriya bulungi nnyo ate oba obeerawo ng'owulira ng'ogimisinga n'ogimisinga nga bw'olaba n'ogamba I miss KFC ng'olina waya y'omusajja gye weesunga abasajja abawooma nga yakola waya awooma ate ne wayaye gyayina yamanyi we bagikozesa abasajja asinga tebamanyi we bakozesa bintu byabwe mutaka owa wansi ngamba mutabani we owokubiri bwentegeeza omusajja anyuma nga mutabani we awera byebimu era kubigenda okuleeteramu abantu mweno festive season obaddukako ogambye holiday ya mwezi ne wayitawo wiiki emu n'atandika okwebuzaabuza omuwala namugamba ne ku mulimu bampita agenza okulaba nga kawayako katini bulijjo takeetegereza mubadde musiiba mwenna mu mulya misana nakiro akeetegereza alaba tekaliimu mulamwa adda mu kooti tabifaako olusi mugyeko netala ku luno mubikoze misana alaba bulungi sokoleka ongambye nti omusajja ateekeddwa okwegatta mirundi 9 omwezi ate omukazi anti atera omusajja bayegatta nani namukazi kitegeeza saidi zombi bwe kibeera omukazi naye omusajja mirundi 3 mulimu wiiki n'aba omukyala gy'amalamu periods but nabagambye nti omusajja asobola okukusaminga apes emirundi 3 times for a day n'akikolamu omukazi omulundi gumu nakkuta abasajja abasinga let me tell you this abeera n'omukyala havinga naye sex emirundi nga 6 oba havinga sex n'omukyala wiiki n'amba nga omukyala tatuukanga ku ntiko kitegeeza byokola tobitegeera kati is it a must nti omukyala weyegatta ateekeddwa otuukayo kati wetuba wemba situuse ku ntiko what is the essence of me okukola sex mugaso ki lwaki mba nkola sex tukola sex feelings za muziva wala anti kisinzi kyebeera nagambye nti abasajja abasinga tebamanyi kuteekateeka bakyala ojja gamba nti Mary mukalu ate Mary wagende wajje musamuyira amazzi lwaki gwe waba mukalu because gw'omupapira tomanyi kumuteekateeka olibanga ndikubanga nesuulawo eminwe neluli nakikugamba bw'obanga tolina budde bwa sex tomukola opapa ki sex is not an emergency by the way people should know sex is not an emergency kati lwaki oba opapira sex ng'omanyi togenda mmunyumirwa this is something lwakuba nti ennaku zino abantu kati sex bamutwalanga kunywa mazzi but nze tuminze I value sex it is something kyenjagala wemba ngenda kikola I do it with someone I feel
from the bottom of my heart nga mufiringa bulungi and I give it all nkole buli kimu omuteekeddwa okusooka okumwogerako nga temunagenda mugundi when it is necessary the better nemweteeka mu mood the better because that's when you send me a message ndi kumulima busy like clients babadde bankyankala nnyo obamanyi okitegeera orders nyingi no nga hi babe how are you have you taken lunch konze not yet I've been so busy oh my god check your message ontereddeko ekyetaano nooba tolina kyopanaga can you please get something to eat then after ngotedda kikatonga baby oh my god I miss sex over there last time last times kagundi ka style ka last time kaine engeri je kantambuzamu omusayi should we do it again kati ngenda okuva ku mulimu wano nga already mbwongo bwange I have something ekindiko nange neneteekateeka nga okay kantambuleko ne akanyomero muyaggonya kantambuleko n'akanyomero muyaggonya omwami ono omuspicingire emmere agenda ogiryanga tagiryangako walala zigonya ziryaki agenda okulya emmere nga alabira ddala yanjawulo ne gy'abadde alya you understand that's why mulaba abantu omusajja omukyala n'amukyawa wallahi n'abanga taliddamu kuddamu kutegeera tusigamba nti awunga naye nga ebintu by'abakyala n'abyetamwamu nga buli gwafuna agamba kansigale kulya buli bakazi naye nga omusajja mukulu talina mukazi waka omukyala oli yamanye engeri gye yali yeteekateekamu yamuteerangayo yaggonya omusajja yasigala mulooko tategeera mu nsonga ziri ategeera waliwo keewa omukyala oh baby angambye ka sex tonight kanekubeko ka perfume akawunyo bulungi you obeere appetizing obeere kanesigeko ka lipstick you know kangende nsooke nkyuseemuko ku ngoye si kugwa bugwi okitegeera to me I think sex oyo anyuma nnyo okusinga bino ebyokugafula jjukira mu abaami onsanze waka mu buliro okomya saa 5 gwa kiro sanze already nebase already ndina mutulo gw'otuusa omaze okulaba otunudde ku kisambi kyange oyimyenye naye nze ndi mutulo ogenza okujja ku buliro oyagala onkyusa otandikirewo tonaba kunteekateeka feelings nzijewa amazzi gaveewa but woba oli mukuba ovuga odda waka I mean call me baby I miss you ekyo kyokka kyongamba nti I miss you of course ntegeera nti wongambire nti I miss you you're missing something of course kitegera kati n'obwongo buswitchinga mba red olunkwatako boti njuwa olutiko ogenda okugira onkute ku bbeere olina okumanya weakest point ya mukyalawo naawe omukyala olina omanya weakest point y'omwami wo nti omwami wange wemukwata ku kutu oba wemukwata ku kagere akutuna kagere ngamba bana balijjo no oba omukyala wange oba omukyala wange wemukwata wano anafuwa so you need to learn the weakest point y'omuntu wo kati ekyo kintu abantu actually kibanyonyola abasinga tebamanyira weakest point z'abantu bebalinabeera owebweru nga yamanyi kitegeera nti abasajja simanyi lwaki oba mwabaki kyova olaba ebiseera ebisinga mikwano gy'abapatana bammwe bakola ki kugambe babaliira bapatana bammwe si bakazi si basajja side both sides yes agenda n'akyala ewaka n'atestinga mukazi bo mukumutestingawo n'amanya waawa waba okusome buli luddawa to me I think a problem wegiraawo gwe kulaba nga partner wo nga mwabafuuka nga abooluganda olowooza ogwoyo omumanyidde nnyo but you can be in love nga buli lunaku love ebampya that's why nabagamba nti buli lunaku muno omuzuulire yakapya alemwe kukoowa alemwe kwetamu omuntu w'omukoowa oba tokyamuyizaayo bupya kati oba otuuka no giving up naye ate wofuna omupya akapya n'okakola ki n'okajjayo but when you keep making your love ne mugirenewing all the time osigala nga omwagala wo muyizaayo akapya buli kaseera ekyo ne kimuleetera okuba nga kimutangira okukola giri emize buli kaseera naye mukyala wange kasitayiro kano akampa ne luli yankyusizaamu bwe kati ate enaku wiiki eno alina engeri gy'alimu ey'enjawulo weemulya mpulira mpoomerwa bulala ate omwezi oguwedde nali mpoomerwa birala nfaaki ate ekisooka kya byonna antegeera she's understanding she's welcoming she loves me ampa ekitiibwa mukyala wa ddiini mukyala ali hard working ebyo abasajja byebakola ki byebagala si kuba nakabinako
buli kimu kiwedde. Omusajja sookulekawo n'akabina n'akwana atakalina. That's how men are. But alunoonya omuntu amuwa emirembe, bw'omala omuwa emirembe n'ensonga z'omukisenge zitereeze. Omusajja sobba ng'alina omukazi nga teyasika talina mazzi naye ng'amuwa emirembe n'abeera naye n'ajja mu maya n'amunoonyeza eddagala n'alekawo gw'agayina. Kati kiri kyekisooka abaami bagalanye emirembe. Not really. These are natural things as long as you get something that chili natural nga chili organic. Mpozi bana bakwata zi lubricants bino bibagulagula ebitali natural n'obiteekateekayo. I don't advise that, but when something is natural waliwo ebikola nga bw'okinoga n'okifumbako n'okitokosaako n'okinywa ogamba wakamala okinywa ogenda wansi ng'otandise okutoba. So those are organic things nti bikoza mu system ne bibalancing hormones noba nga oddawo bulungi. Yeah, so if you get something that is chill organic obeera era ng'amazzi gagali natural ge wazaalibwa nago, because this is medicine, this is medication gy'oteekinga okujjanjaba lwaki ndi bwe nti. Yeah, because abakyala asinga osanga bw'atyo si byalinga alina amazzi ge bulungi. N'abamu agamba but Dr. Mayanza okuva lwe nazaala muna amazzi gakendeera. Kale tugambuli takozesa birth control takozesa biki gakendeera. Yeah, I get such complaints. Oli agamba Dr. Mayo okuva lwe nazaala naddala bano abasindise sometimes abaana ne babayuzaako wansi kati nga balina omutunga. Jjukira baba bakutunga skin y'omunda bakusanyalazaako ey'okungulu bakutunga owulira. So I think anesthesia eyo gye babakuba basanyalazaako somehow somewhere it affects them. Yeah, kati amazzi ge ekisooka agamba sirina appetite. Feelings zaafa wansi mpulira siinaayo kantu konna. Kati of course omuntu nga talina feelings amazzi ganaakola ki? So agamba okuva lwe nazaala. Yes, we give them medication and they'll be better. Era abakyala abasinga nze agamba Maya okuva lwe nazaala I'm not the same. Nakyuka munyo. Omuntu wazaala omwana omuwala era gakendera bamwawulizaako. I'm not certain about, I don't know, I don't believe in that. Yeah, those are myths. Ngogamba ani? Omuwala yenna gofunye. These are organs zetu mubiri kati amwawulize kati buli omu alina engeri gye bamutondamu lulwe. So n'enkula n'abamu oluusi osanga omuwala nga amaze emyaka 2 tanywa na ku mazzi. This natural water, mineral water, nti amazzi afumba amazzi aganyweko. N'omubiri ng'ogagwo okuba n'amazzi, still you need to also take water. You rehydrate your body. 24/7 soda, juice. You need to rehydrate your body. Tebikyali organic, yabili artificial. So you need to take water. Abakyala, by the way, let me tell you this. N'eddagala erisooka by the way nga tonnaba kujja kunoonya ddagala ly'amazzi watu. Take water. Take water. Aga bulijjo. Take warm water. Take water. Anything. Every day. Take water. Wala ejja kuba n'amazzi. Lwakuba abasinga they don't know that. But n'omubiri gwo nga gwo kati woba ng'oli dehydrated kati n'amazzi ganajja gatya. Yeah. Ebintu ebimu tulina obitunuulira nnyo nga tutunuulira nnyo wala. Olaba emmotoka enywa amazzi ate gwe omuntu. So you need to rehydrate your body. Nobanga yes. Ng'omubiri yangu oyinamu amazzi mu mubiri gwe nga gwe. Osanga omukyala nga ne skin ye nkalu eri dry. They are not taking enough water. Ate ayagala atuuke mu nsonga ziri ayiwe tap. Okanyamuwa ddagala naye ng'eddagala terikola ki sometimes oluusi nga terimukolera nga she needs to just rehydrate her body asobole okutereera. So n'okunywa amazzi kintu kikulu nnyo. Okay. Kati obubaka bwabwe obwa festive season buweddeyo ebintu bateekeddwa okukola obuteekyanga. Kyenyinza okwongerezaako like more especially abakyala bananga abakyala leka tubeere eri bamalaaya eri babba baffe more especially tubeere bamalaaya eri babba baffe naddala nga tuli mu bisenge eri babba baffe naddala nga tuli mu bedroom batya osanga abakyala tulina this mentality nti ffe tubeera mu kisenge kyateeka nina kulinda musajja y'abantandika y'abansaba oli yose n'okireeta kibadde kivudde ne mmoto
abakyala basinga bamanyi nti buli wetubeera mu kisenge omwami kyateekwa yalina okunsaba sex. Bible yakiwandiika omusajja omukazi atandika musajja. Kiri ludda. No, tobiwulira abantu nga babyeyogeza. Nze ebyo Mukama nsonyiwe nja bisazaamu. Okimanyi sex ng'omukyala yakutandisa yina engeri gy'abamu different. Ate naawe omusajja obeera excited okyagala nnyo. By the way abasajja abaagala nnyo abakyala ababatandika omulaga ayina engeri gy'afeelingamu like a king n'afeelinga so proud nga oh my god omukyala wange yakikoze you know. So yeah. So abakyala tuleme kubeera boring. Communication matters. Naawe oba owulira ng'oyagala sex that night mukwateko. Omugamba gwe mutandika. Yebase mutandikireko wano mukwateko mweteeseko omukono bwoti gumalewo seconds nga 5 gukyusa agambe era kasita ategeera nti omukuteko bwoti amanye ekiddako. Nga naye yeetegeka ate katawo sex abagenda ba so different ekitegeera oba oliawo n'omukyala agize n'agivugamu. Obato kyanyonyola kiri bakyala mubeereko bamalaaya eri babbabamu. Abakyala babeere bamalaaya eri babbabamu ekyo kyeŋŋambye nti nawe oba owulira ng'oyagala sex do it. Okitegeera. Temwaba bamalaaya bo tebalinda. Balinda and I'm still coming. Bw'oba owulira nga like bawo omukyusizeemu abasinga bamanyira nti abaami be balina ovuga emmotoka bokka. Nalowooza nti ye bw'anamudako kungula omusajja ajja lowooza nti oba muyaaye okitegeera. Nalowooza nti oba wanaakola certain thing ba wanaga akanoneko omwami wange omusajja ajja lowooza oba muyaaye. Kumba abaami bano baba babyagala ng'oluusi agamba omukyala wange sijja kimugamba aba atakikoze naye bw'okikola getting excited ate nawulira nga all the time abeera ayagala okikola okikole naye ate ekyo tukikola abasajja nga bayonja abasajja abakyafu amatemu ne bakola tuyagala mulwalezi all candidiasis. So n'ekirala communication matters mu kisenge. Communication yeetagisa abaami mubambalireko ku bugoye bwa appetizing nga tuli mu Christmas festival. Ate n'ekirala abakyala mutwaleko abaami out balye ku ssente zammwe ebyo ebintu bikuuma omukwano mmwe. Those are some of the monuments you make in a relationship. Ku bakyala kyeno jasangako babiri. Really? Abakyala n'ennaku zino nga bateekamu abasajja ku kasente. Gwe tonafuna mukyala kuteekamu ku kasente. Abalina kyabala. Wallahi ate kati omukyala akwagala ebyaddala. Omuteekamu omutwalo n'akima 10 ayongerako. Yes, which is okay. Is it bad? Mba nakutaddemu. Gwomanyi sente y'omukyala eriika gwe. Atadde mu mutwalo n'akima 10 olwa wataddemu. Bwe kirina okubeera we nkuteekamu 5 mpa bukadde 5. Eva mwongerako ziri. Anti sente y'omukyala si nyangu naye woolabira waagikuteereddemu omanyi omukyala oyo ayina obwongo. Akulabye strugglinga emotoka yeetaga service business zikutte nga hi babe I have some 2M on my account can you withdraw it osooka omalirize byokola. Omukyala oyo tasangika. Either way is it okay someone to obantu bakozesa withdraw is it fine? Abaami abakozesa withdraw. No, it is not good. Withdraw affecting abaami by the way. It is one of the family planning methods. Yeah, it is one of the family planning methods. Yo nzibu nze ngamba n'omusajja agikola oba omukyala ono batomwagala bulungi kubanga woowulirira obusomyo bwonna ate the sweetness ate no withdrawing out. Obuzibu buli butya buli waawo omuntu okozesa withdraw no omwami buli wamalira mukyala waliwo ekirungo kyamufunamu. Kumumya anafuna munyi omwami ayina ekirungo kyafuna mu mukazi bw'omumaliramu. So buli w'omalira ebweru oweekeninga. Katonda yalina ensonga. Omwami buli w'amalira mu mukyala ayina ekirungo kyamu. Bali banyati omukyala yafuna mu musajja kuba yaba ataddemu. Omukyala yaba ataddemu ate? No, omukyala yafuna mu musajja kuba omusajja yaba ataddemu. Bonna bafunamu naye nga omwami bw'amalira mukyala waliwo ekirungo kyafuna mukyala. So the more you keep on withdrawing out kiku affecting by the way mu strength yo amaanyi go nago gatandika okukendeera mpola mpola. By the way kyo kiri serious. Chibi. Chibi. Era omusajja si kirungi. Maybe you can do the withdraw when it is an emergency but not every day all the time. Like seriously every day it is not good. Kikunafiiza no ddala. Abadde asamba eddakiika za 25 osobola okudda ku 8 ku 5 and getting treatment okufuna wootuukira ku maya oba oyise mu bangi nga bakugajambudde nga bakufeze
so wootuukira ku bantu abatuufu ba Dr. Maya oba oyise mu bingi but withdraw abamu it is simple, it is a simplest method of family planning because omukyala atabeera affected nti ngenze kumiza obuwekere ndabo ngezeza abunzise appetite biki binumiza omutwe wano omukyala yafunamu wano abasinga bakubuuza nakoze withdraw naye wavireyo bwati nga waliwo ettonde eridduse oyo then abatata yakuguka abaami bakuguka mu kukola withdraw gobamanyi ye programming timing anti kati abasinga bawoomerwa akaseera ako ekyamazima kyandisanye munda wali awo ndi ku saidiyo munda kubanga n'omukyalo ono okimanyi naye tanyumirwa bulungi bw'oba omala n'ofuluma eriyo abakazi bamwaŋuli akusindika mb'oveewo nze nkukwata no ngamba omukazi enyini ngagamba anti nze ngamba nze ate omusajja wabanga yagenda ogikola nze nkukwata nga tovaawo. Do you know the happiness you feel at that moment? Ate kisa n'omusajja waba naatera okumala n'akugamba ati nakugamba baby naatera okumala ng'amanyi ne weakest point yo wasobola okuteeka naawe n'omala ne mumalira wamu manyi kyekitego wali omaliddeko wamu n'omukyala basajja batina abakikola then osaana engule oli w'amaanyi. That is the best feeling ever. Bagigabira wange n'ekime yange jangu njikuwa enzazigaba omusajja yenna yali amalidde kumu n'omukyala mujje mbatikire engule kuba mwe temusangika batono kizibu nnyo okumalira okumulundi gumu abamu batina abasobola okikola abamu asobola okusooka n'amazisa omukyala then naye n'amala okitegera but ngamba mwenna coming at the same time bwe lwaki wachukama ti kizibu anti abasinga abasajja tebamanyi that logic bakikola bati olaba n'okumazisa omukyala yeka ku 100% osangako 5% nga bebasobola omazisa abakyala gwe nga twayise olukungana lw'abakyala ne tubuza abakyala how many ladies abali batuuse ku ntiko abakazi bajja gamba nze bangamba Dr. Maya amaze emyaka 10 mu bufumbo simanyi ntiko kyeki 10 years this I can testify emyaka 10 bera mukona emyaka 3 ng'omuntu wamu sola kubanga every time yes, women are in marriage bakanya kuzaala baana naye nga tamanyi obuwoomi bwa sex kyeki kubanga babasajja yefaako yeka sitamala naye kamaama takabaliridde nomanyi omukyala womutuusa ku ntiko kyekitegeeza gwamanyi but that's being selfish okulaba nti nze nga bwe nfubye naawe fuba okulaba nti otuuka anti kati ffe tubibakolera anoonyenya ku kiwato onomimbera kuyimba lw'eggwanga n'omuwaanawaana gwasinga ifili biki naye mwenna mwe temutubu like omukyala abaami abamu kansoke nkyogere abaami abamu kimanyi tubeera mu sex n'asirika ne mu having a sex n'amala nga talina kigambo kye yayogera bali banyi bw'oba ovuga emmotoka yeteekeddwa okuwuuma si gwe okuwuuma mukwano mulina okuwuuma mwenna nga nze nvuga emmotoka kati gwe ojja kusomesa ku nsonga sigenda kugiteekamu mafuta njikuba ekisumuluzo ate nga teko n'okuwuuma nedda nze omulimu gwange kuvuga mmotoka wuuma weba yetaaga saavisi leka njikole saavisi wooma bina both sides wotegerera omukyala naga baby wano tojjaawo ng'omanya okay we muteeka wano bwenti bwatu wasanyukira olina okumanya weakest point ya mukyala nti omukyala wange wawe mukwata oba mukola ntya nasobola otuuka ku ntiko you need to know that please men nabo batugambeko mukole research anti kati tunabagamba tya nga musirise ate nkugambe ntya ng'olina wa ddakiika 2 kuwafa abakyala tugetegera tuli omuntu yenna ataweza 10 minutes ebyokumazisa omukyala tabimanyi ano omukyala tetumala gamala okujjako mpozi waliwo tulina emala za mirundi 2 esooka tulina ey'okungulu n'ey'omunda kati n'ey'okungulu y'abasajja abakwata abaami abakyala ne babagirisa engalo we wati wali gagundi ne basobola okumala but eri emala y'omunda oh my god yanjawulo olaba ogikubidde omanyi kati abasajja basinga balaba nga tebalina maanyi ye waawulira nga anaatera omala n'asooka n'agira nga bwakwatako omukyala wali akitegeera n'alowooza nti waakabi nnyo but omukyala byonna bimukolere tomutakanya kumalira waliwo kane munda leka bulungi nnyo tudde wali oh my bwe babakyala boolaba nga omusajja amukuba buli lunaku naye nga tanooba
onkanyagala naye omukyalo oyo yabaaki oba omusajja amuloga amukuba everyday naye tanoba kati ekyo nno nonna tubyogererako omugeni muli mu holiday kyagala omuve mu holiday ate nga buli omu asiba mu biri okudda waabwe balina okwetegereza. Dr. Maya kalowooza oyogera enamba y'essimu kuba basobola okufunira njagala giteeka waawo tukumpa enamba y'essimu basobola okufunira eli 0788536873 eyo namba ya ssimu eli WhatsApp. Okay. Osobola okufuna ku WhatsApp. You can call me direct. You be talking to me direct. Nze gwe oyogera naye. Ate eddwaliro ne bakusanga wa? Eddwaliro tuli Nalukolongo on the building is called Nalukolongo Market Plaza opposite Umeme offices ku kikubo ekikirire Mutundu. Then abatasobola kujja abali ebweru abali wano Uganda naye nga tosobola kujja we deliver. Tukola deliveries. Products zaffe ne zikutuukako. Tuli mu holiday kagundi kawanvu abakyala okwesabika kuno ne waba yambadde akatangaala naye nga ekipale tekimuvaamu nikabaza esonyiwa abakyala ze sikinako buzibu waliwo abali okay n'okuzambala natajambala which is okay omuntu n'omwanguyiza ku mirimu but these days waliwo n'obugoye nga tewetaaga kwambalibwamu nika nga bw'okambala oba olabika oyambala nika ebeerabisa bubi yes naye nga tekina buzibu olina n'okuyisa ka fresh air ate abakyala by the way let me tell you this bulwadde waka nika gijjeemu njala tulida kwambala nika waka nagwe manyi olwatukanga ku mulyango gwa buli kimu ngajjamu but wamubeera ababiri ewaka n'omwami wo let's say nga temunaba kuzaala mukyali babiri ne omwami wo mwakatandika obufumbo do everything oba oli munika oba ofumbidde mu nnyumba oli munika oba weesibye kaleesu oba oli muka obugoye babuyita batya obusomino kyoyagala nagambye mubeere bamalayo eri bababa mukati oba tobimukoledde ajja afuna wabinoonya so make sure bikola osobola bikola lwakuba abaami waliwo abaami oba mbayite bali selfish wobimukolera nagamba wayenze kyokka oyagala kusanyusa mwagalwa wakubuza wabiyigidde tubeera tubayi nedda omuleka n'obiwoyo ajo bisanyukira I'm joking batumye bagaba ebintu by'abandi I'm joking naye nga abaami tubeereyo nga tubayiiza bwe mba nkuyiiza please don't think otherwise because njagala nkuwe buli kimu obeere nga tojjula nga buli kimu nze akikuwa njagala mbeere nga bw'oyingira mu nnyumba eri self contained everything tofuluma okifunamu abakazi mulina ebisenge abasajja basingira kizibu omulundi oguddako agenda tunyonnyola badde ntandikiddewo wetujja okutandikira ogundi oguddako naye nga amwagala Dr. Maya ku TikTok kwoli tukozesa Maya Care Products ne Facebook Maya Care Products osobola okugenda n'omufuna enamba y'essimu ngenda kugiteekerawo enamba osobola okugiddamu 0788536873 nozo omulundi ogudda kujja kulootako ne ku products abantu ze basobola okukozesa balabe we zifaanana newewa basobola ozijja n'ebiki byezikola ndowooza so olunaku olwaleero abwetwe tulabise gwe tova mu holiday eno nga buli mwevumagana nga just go subscribe naye nga tonaba subscribinga genda onoonye ku products za Dr. Maya then naawe onoojulira The Truth Media kwe tubadde